Ssemateeka wa Buganda. Okuva ku bakulu abo oluvannyuma ebika byeyongera okukuŋŋaana ne bikola olukiiko lw'obusolya. Olukiiko olwo lwe lwakola ssemateeka okutambulira Obuganda. Lwasalawo nti bazzukulu b'obusolya bonna mu Buganda bajjanga kuyitibwa Baganda Wawu olw'okujjukira ekifo Kiwawu we lwatuula era bayitibwe ng'Abaganda ab'ennono. Na kino kifo nga bwe tukirabye mu vidiyo ewedde. Olw'okuba ng'Obwakabaka mu Buganda bwava mu bataka era nga bwalinga bwakuvuganya, buli mutaka ow'amaanyi yalwananga, eyawangulanga nga yafuuka kabaka. Oyo bwe yabanga omubi, ebika ebirala byonna nga byegatta okulwanyisa kabaka oyo eyabanga aliko. Okukomya entalo ezo ezitaggwa, olukiiko lwasalawo abakulu b'obusolya obutaddayo kulaba na kutabaala kabaka. Buli mukulu wa kasolya afugenga ekika kye nga kabaka waakyo, naye nga tebaddayo kulaba ku kabaka. Era tebakkirizibwanga kubuuka ssanga eryabeeranga mu mulyango ewa kabaka. Kabaka n'abakulu b'obusolya bawaanyisiganyenga babaka nga wabaddewo ekyetaagisa okwogerako oba okukola. Yali Kabaka Ssekamaanya eyayagala ennyo abakulu b'obusolya eyadibya akalombolombo ako. Olukiiko lwasalawo buli kika mu Buganda okugabana emirimu mu lubiri. Olukiiko lwasalawo kabaka alemenga kufaanana bantu baatwala, baba balina emiziro, ye obuteddira muziro gwonna, asobole okubanga mu buli kika ayinamu ekifo ng'omufuzi waakyo ow'oku ntikko. Baateekawo amateeka agafuga ebika byonna, amu nga bigoberera bino: ennono, ng'eno y'ensibuko n'obuzaale bw'omuntu, ng'omwo mwe muli ekika mwava n'olulimi lwe; obuwangwa, nga ze mpisa z'ensi ezitukuuma nga tuli bumu ng'Abaganda, naye nga zitwawula ku bantu abalala, nga zitwawula ne ku nneeyisa, so si mu nkolagana oba mu kuyambagana. Obulombolombo, nga ge mateeka agafuga ennono n'obuwangwa, gy'emizizo egifuga ensi n'abantu baamu. Olukiiko lwateekawo abaami abayambanga ku kabaka okufuga Obuganda, be bano: Katikkiro, Omuwanika, Omulamuzi, Omukubiriza w'olukiiko, Matalisi ye wa byamawulire, Omugabe yalondebwanga okukulembera eggye. Olukiiko lwasalawo buli kika kifugibwe mu nfuga y'emu ng'eyo waggulu, ng'omukulu wa kasolya ye mukulu ow'oku ntikko mu kika. Olukiiko lwasalawo buli kitongole ekirondebwemu abantu 3 abakikulira, emirimu gy'eggwanga giremenga kusannyalala ng'omukulu taliiwo. Bano be baalondebwanga: omukulu nga gwe mutwe nannyini ntebe, ono ye yafunanga erinnya ly'ekitongole ky'akulira. Omumyuka w'omukulu nannyini ntebe, ono baamuyitanga mumyuka oba musigire. Amyuka omusigire ono ng'ayitibwa mumyukamyuka. Bwe waabeerangawo etteeka eritayisa bulungi bantu oba akalombolombo ebyabanga bitakyajja mu bantu, kabaka yajjanga mu lukiiko n'abikyusa, kyokka ng'amala kutuula n'ab'olulyo lwe n'abataka n'abakulira obuwangwa ne bakkaanya. Bye yakyusanga nga ne bwe byabanga bizira, kasita kabaka yabijjangawo ng'olwo tebikyali bya muzizo. Buli muntu ateekwa okumanya atwala munne. Omwana asomesebwa okumanya oyo atwala ekika kye, nga bwe kitambula ng'ava ku nda n'adda ku luggya, wuuyo ku lunyiriri, ku mutuba, ku ssiga, ku kasolya n'amala n'atuuka ku kabaka. Ku buli ssa wateekwa okubaawo olukiiko lw'ekika okuwulira ensonga ezibakwatako, okugeza okufiirwa, okuboloogana, okumanyagana, okuyambagana n'ebiringa ebyo. Ensonga nga bwe zirema mu mbuga esooka nga zigenda zirinnya amadaala ng'ekika bwe kitambula. Kasita mu lukiiko wanaabeerangawo omutaka omukulu owa kasolya konna, oyo y'anaabeeranga jjajja w'abantu bonna abanaabeerangawo. Ne bwe yabeeranga nga si wa muziro gw'abo abakuŋŋaanye, kasita anaabeeranga mu lukiiko, bonna y'anaabanga abakulira. Bw'ogatta ennono, obuwangwa n'obulombolombo n'obigatta mu kabaka nga ye mukuumi waabyo, ng'ayambibwako abakulu b'obusolya n'abo abafuzi abalonde be tulabye, ng'olwo omaze okukola n'okukuuma ssemateeka wa Buganda eyasooka. Ssemateeka oyo ye yaleetera Abaganda okuba nti bamanyi era batya nnyo abafuzi nga babassaamu ekitiibwa. Buli kika nga bwe tulabye kirina amateeka agakifuga, ate era ne wabaawo amateeka agafuga ebika byonna awamu ne byeyisa obumu ng'Abaganda. Tuba bawulize eri abakulu abatwala ebika era ne tusobola okukola emirimu gy'ebika byaffe gye biteekwa okukola mu lubiri.
Kya kusaalirwa nnyo nti ssemateeka oyo yataagulwataagulwa empisi nnonderere n'amadiini nga buli ddiini eyagala okuba nga yeefuga mu bifo eby'enjawulo. Oli ne bwe yabeeranga nga y'abasinga okumanya n'okukola obulungi kasita teyabeeranga wa ddiini y'abo abaabeeranga mu buyinza nga bamutemerako ettaka. Olwo ng'ow'ekika ekimu akwatira ow'ekika ekirala obujja n'effutwa. Twasalawo okukola ssemateeka agasa abafuzi ate ng'abo beegasa tebagigoberera wabula okwagala abo abafugibwa bagikuume butiribiri. Ekyo kye kyatta Obuganda n'abantu abamu. Ekyo kyakolebwanga nga tebamanyi nti abafuzi basobola okukyusa ssemateeka oyo era nti abantu bangi basobola okukyusa amadiini ge bayingira oluvannyuma lw'okugasoma. Nga gy'osinga okunyumirwa gy'oyingira so nga ate tebasobola kukyusa mu kika wadde omulundi ogumu oba olunaku olumu. Kiri bwe kityo kubanga Katonda ye yatutonda nga buli muntu amutadde mu kika kye kye yamulondera okubeeramu. Ekyo kye twerabira ne twekweka mu madiini ge tubeeramu ne tutuukiriza olugero olugamba nti bwa ddiba buli omu asikazza wuwe. Eddiini kintu kirungi nnyo naye okufaanana ekintu kyonna ekirungi yeekwekebwamu abantu abalowooza nti be basinga bannaabwe okwagala eddiini, kusoma eddiini entuufu n'okugimanya ne bakyawagana era ekivaamu okukozesa eddiini tuboloogana. Tusaana tuzze mu bika byaffe amaanyi biwandiike amateeka gaabyo agabifuga n'oluvannyuma tuwandiike ssemateeka wa Buganda omutali buggya, omutali ffubitizi, omutali bukyayi era omutali kukozesa madiini okulwanira ebifo by'obufuzi. Mwebale kuwuliriza.